Kadama TV entambula z'ennyonyi okutandika ne 1 October zigenda kubeera nga zikyukira ddala n'entegeka egenda kubeera nga ekyukira ddala mu nnaku ntono nnyo kuba leero 28 so mu nnaku 3-2 tugenda kubeera nga tu experiencing ate ekintu ekipya. So bakadama bangi abambuuzizza nnyo ku kintu kya registration ne embassy, ku kintu kya quarantine. Ebintu bino sijja nnyo okukyogerako lwa nsonga ebintu bya Uganda bakyusakyusa. So katulinde tuyingire mu mwezi ogwo ogujja tulabe kiki ekigenda ogenda mu maaso, tubeere nga tubawa clear information entuufu. Wabula waliwo kadama nsikumidde message ye n'agamba nti ya contactinze aba embassy, yasooka n'akubira mwami Byaruuf, mumumanyi oyo akola ku Ugandan Embassy in Saudi Arabia. Kadama yagenda okubyeyogerera si byange, n'agamba nti mwami Byaruuf n'amukwasa omukyala era agenda mwogera erinnya lye. Omukyala oyo byamucontactinze n'amugamba process yonna ebaddewo tegenda kuddamu kubeerawo era n'ennyonyi esembyeyo yeeyo olwaleero nga 28. Tetunnakakasa information eno, twagala kaddamu ono yeeyogerera ebintu bino byabadde bitya tutegeere bituufu oba si bituufu. Nammwe muyinza okuvaayo awo mu comments ne mutugamba oba nammwe mwafunyeeko information yemu oba temunnafunako information efaananyiza bwe bityo. Naye nabagamba engeri ebintu nga gye bikyukakyuka katusooke tulindeko tuyingire omwezi ogujja, then tujja kuba nga tubabuulira information ffe gye tumanyi nti no yeeyo entuufu. Wabula omukyalo ono yacontactinze naye embassy bw'agamba embassy yamuze mbweti. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Sebo Kadama TV gyebaleko ssebo. Naffe nange gyendidde bulungi. Kati Kadama TV mbadde mbuuzaako nti naalemedde okubuukinga ku buno obunyonyi obubaddewo kubanga nali neewandiisa ku online ne bankonfaminga kuba obunyonyi era kwennyini ne bankonfaminga nti nsobole okuddayo kati tekikyasoboka. Era kyenabadde njagala okugenda ku kisaawe, kyenabadde njagala okugenda ku embassy nsobole okukola ku byange ebyokuddayo, naye kati bwe nkubidde ku mukyalo oyo gwe bampaaka ab'embassy bennyini kubanga nakubirako mwami Byaruufu essimu n'ankwasa omukyala Madamu Prani. Kati Madamu Prani akola ku embassy we mukubidde kaŋŋambye nti nnyabo totawaana, buno ennyonyi obubaddewo obubadde butwala abaana bwakomye bwastopinze, kaakati bwakomye kweno ennyonyi egenda nga 28 era yajjudde. Kaakati nnyabo wowe obadde oyagala kujja eno okukola ki byonna totawaana, byayo byawedde, kati kola ki? Mugende mwewandiise ku online, ennyonyi ku bisaawe gye ziri. Kaakati tubadde twagala kwewandiisa online naye tetumanyi ngeri ki gye twewandiisaamu ate kati ku online. Oyinza otulagiriramu engeri gye tuneewandiisaamu ate ku online ku bya bino ebisaawe oba tugendera kwewandiisa nga we twewandiisa luli. Naye ate luli tuba twewandiisa ku gundi ku embassy, naye kati ku bino era bye bimu, tewali njawulo. Waba waliwo enjawulo tulagirireko engeri gye tugenda okukikolamu. N'ekirala kye mbadde mbuuza nti omuntu asobola okubuukingira air ticket ng'ali Uganda n'agikuweereza oba ku online oba ku gundi ku ssimu neeba nga neesobola okukola. Kansooka ndekera awo ka voice note ako nziremu ekibuuzo ekyo kuba ekyo kyo kyangu nnyo. Kasita ebintu bino birina konfamingibwa ne babeera nga tebabikyusakyusa, omuntu asobola okubuukingira air ticket ng'ali mu nsi yonna. Kuba air ticket okubuukinga tebakubuuza ono yagibuukingidde luddawa, bo baagala bwagazi air ticket
kusukumira air ticket number ne boogenda ne air ticket number ku airport bagikuba mu bukubi wali ne babeera nga bakusaliza ticket. So omuntu asobola okubuukingira air ticket mu nsi yonna mw'abaali kuba bo ekibakwatako kubeera nga ogiina tebabuuza ani yagikubuukingira kuba tebibakwatako. Katweyongereyo tumaleyo voice note y'oyo omukyala naye njagadde kubeera nga nkaddamu ako mangu. So n'ekirala kyembadde mbuuza nti omuntu asobola okubuukingira air ticket ng'ali Uganda n'agikuweereza oba ku online oba ku gundi ku ssimu neeba nga neesobola okukola. Kati ssebo n'ekyo nakyo mbadde nkibuuzaako badde nsaba nakyo nziremu nakyo kisobola okutuyamba ne tubeerako abantu baffe tugamba ne bajja ne batukola ki ne batubuukingira. Kati nakyo badde nsaba nakyo kintangaazeemu. So Kadaama TV tubadde tusaba otuteereko ku mutimbagano kuno okwewandiisa kuno okupya okuzzeewo okubuukinga air ticket. Tujja kusanyuka Mukama nkumanyi ng'otuzzeemu oba